bana abasajja I don't know bayinza okubanga omu ku bakyala bange bamuwola ssente ne bamutwala mu kooti ngatamanyi amanyi oba amanyi oba tamanyi naye bahalasinga mulala ate bawola mulala ate bahalasinga mulala yes era okumanya agasajja ago kendi kukwatako gwe nenkikwata kende mukwatako nemukwata njamutta omanyi kyeyakola mukoddomi wange yawasizza ku weekend kulwomukaaga luno luli yes baba bali kumbaga saa 4 atudde ne mwanyina n'omugole ago agasajja ne gajja mbuga mukutte musajja gwe bwe ndikulabako katonda akuyambe nneme kulaba nsaba katonda kisajja gwe ne bakiri bakiri tusinkana businkanyi wantu wami buli omu ajja kutta munne tewabaddewo nali sigenze mwali bakubye bonna nemukuŋŋanya ekyalo nemugakuba emiggo mwali gakubye ne gamutwalamu kasonda ng'abantu bonna batudde tukwetaaga yavaayo ng'aswadde ne gamuwala ndikukwatako gwe kisajja gwe kyajjeko essimu embwa yagyeko essimu embwa yagyeko essimu naye njagala kulaba kifaananyi kyakyo wenkisangu kisajja gwe wetulisinkana wonne kale musango oyo bwekyajja nekikala mwe njabatta njagatta sigaloga ne gafa what type of idiots are these to be court official yes kumulala obusiru bwako gagamba baganagenge tembakwatakomu embwa muveeyo nga temulabisa olwaleero mbatte Coffin zijja kusigalawo wenkikwatirawo nikimu ku kyo nenkikwata nziika muli benoonya ze Coffin ezo njagala ndabe we bali njasa nina pick up we gagenda wonna okulumba kubanga ngenda kukola pate gajje mujje n'amagye mujje naki naye nga mmanyi nti waliwo agenda okufiirawo stupid idiots toyinza kukwatira muntu ku mukolo ne bamugasi yeye gazze n'ekyengera nimuga mutembwa muninde mugalimberimbe nti ngatte ngaziikewo these are idiots we are Bakiga yes we are also Baganda these are idiots kyeki mumwapulendire tubakiga than these idiots how can a court use the thugs bazze n'ekyengera ng'avuddeyo eri ku mikolo era gakomyewo nga sikulabye bwana nga tozze mbuliro lojja weziri kati wali mu lujja Coffin ze zibaaniriza weziri ate era njagasa ate olose zinatyawe Coffin yasamira obwerere era njagasa njagateka wegazi era ngase zigire ku pick up nje zitambulira ku pick up nja kwasaako ekimu kijja kuyingira emmotoka accident kakati ate gwe wabadde naawe olaami ekiramu kitadde anti nze nfiirawo ogenda kufiira anti sifiira mu kkomera abantu bafa mwebale nnyo mwebalire munsasule nakolera Museveni emyaka 14 wasted webale nnyo emyaka 10 ngimaze wasted anaakuba ebipanda anaagula amafuta agagule nzize nkolera mmwe bannayuganda tewali muntu wano yalisobodde kukuba kusokoola bantu era bwe kiri tewaliiwo abaana ba Uganda 4,500 baabattira ebweru ne babajjamu organize naye basookanga kubeebasaka abasajja 10 abanywedde enjaka bwebajjeyo sente zaabwe fayiro weeziri amakampuni agatwalanga abaana abo bakomawo ne bagaggala era okuba nabyogerako nawano mu Uganda okiraba waliwo kampuni ekyaliwo waliwo kampani in fact kankubuulire I don't know how he feels it naye omwana oyo omulaba mutaani wange oyo ku baana 500 be bawandiikira awo yalusimatuka yeka banne tebaddangamu kulabika yes oyo ekyamuyamba ku final day
bababuuza goli mwana wani ndi mwana wa Tamale Mirundi onomukambwe nti omusajja namuzza ebbali namuga gubotoka passport yo tegiwaayo nkwadde ne return ticket nawona kati challenge ye yali emu to trace where the airport was okudda benali omwana muntu batugambanga nti omuntu yagwa mu kinnya n'asaba Katonda lekola okusaba Katonda amuyambe ng'amanyi sala yakulya mmere yokka tazimanyi kakati oyo ekyamuyamba kyali kimu ayina banne be yasoma nabo mu university eya St. Lawrence ne bamubuulira nti balimu eri eggwanga be bamuyamba okuddusinga airport. Kakati mukulu Tamale olwaleero oguze Coffin 5 tuzirabyeko wali ewaka ekyengera nzirabye zonna ozipanze ozisimbiyange mweri eyiyo n'endala nnya eyiyo njirabye nga yabbeeyi negiguze Coffin ezo ozitegekedde baani bogenda okutta umanyi gamba boolere bwe njagala okufuuka amaaso kubanga abantu ba Uganda ekibakola obubi mukkiriza buli muntu n'abajooga why tewali incident yonna ekyusa nsi nga temuli afiiriddemu muteekwa okubaako abafu yes tewali incident tewagenda kufuna kintu mu nsi nga tokoze sacrifice no kakati abasajja abo sigaana oba bawozi ba ssente oba si bawozi ba ssente Abagulidde bagenda kufiira wamu naawe anti wulira abasajja abo bakolera ku intimidation basiru mbatta balowooza nze nina ekintu kyentya mu nsi na training bwa to handle scandals. I'm a public relations manager. If I can handle public relations for others, what about me? Yes, tewali scandals yogenda kundeetako nennema college kuhandling kubanga mmanya kikyonoonya kakati abasajja aba court by leaves baba training mu ngeri embi eyatwembalasi okuswaza abantu embaga ya kyabazinga tugende tukiyimirize mu church babatti babakube babatti babakube babatti kuba you don't have reason waliwo abasajja be nali ngenda okutta bampona lwaki abaana bagenda kukola ebigezo bya P7 naye ng'essomero omusajja apangisa ku kizimbe nga essomero liri mu kizimbe kya muntu ng'oli ekizimbe yakyewererako ssente bakoti bairifusi ne bajja baggala essomero ng'abaana bakola ebigezo nabagamba mubalinde nzireeta ndeeta ssente emiggo givugire emiggo baffe tebajja nasanga badduse why what type of magistrate or judge who can order give an order of eviction ng'abaana nga bali mu bibuuzo omulamuzi yali badde ategeera kiki kyenkolerako eviction oba court order nti omulamuzi ye yalagira ne bakuba ekkanisa y'omundeeba yes yandibadde agamba nti eno kanisa era ono bwe bakwata court by leave eyo gundi gwe bakwata ono omusoga bamukwatira bwereere kubanga ye yajja n'abasirikale ba poliisi court order yayita nekatwe nayo yonna era omwana aladise yali wa Kampala bamukubirawo olulwe lubalira yakoma eri nga bakuba ekkanisa Mukazi yeyawaganya Betikame naye yagoba eri court order why bano abegindi ab'enakasero bwe baali bagitunze ne court order yo Katonda anti kyenkubuulira kakati bano abasajja I don't know bayinza okuba nga omu ku bakyala bange bamuwola ssente ne bamutwala mu kooti ngatamanyi amanyi oba amanyi oba tamanyi naye bahalasinga mulala ate bawola mulala ate bahalasinga mulala yes era okumanya agasajja ago gendi kukwatako gwe nenkikwata kende mukwatako nemukwata njamutta omanyi kyeyakola mukoddomi wange yawasizza ku weekend kulwomukaaga luli yes baba bali kumbaga saa 4 atudde ne mwanyina n'omugole ago agasajja ne gajja mbuga mukutte musajja gwe bwe ndikulabako Katonda akuyambe nneme kulaba
nsaba Katonda kisojja gwe ne bakiri bakiri tusinkana businkanyi wantu wami buli omu ajja kutta munne tewabaddewo nali sigenze mwali bakubye bonna nemukuŋŋanya ekyalo nemugakuba emiggo mwali gakubye ne gamutwalamu kasonda ng'abantu bonna batudde tukwetaaga yavaayo ng'aswadde ne gamuwala ndikukwatako gwe kisajja gwe kyajjeko essimu embwa yagyeko essimu embwa yagyeko essimu naye njagala kulaba kifaananyi kyakyo wenkisangu kisajja gwe tulisinkana wonne kale musango oyo bwekyajja nekikala mwe njagatta sigaloga ne gafa. What type of idiots are these? To be court official. Yes. Kumulala. Abasuru wako kagamba. Bagana agenge. Temba kwata kumu. Embwa muveeyo. Ngate mulabisa olwalero mbatte. Coffin zijja kusigalawo. Wenkikwatirawo nikimu ku kyo ne nkikwata. Nziika muli. Binoonya. Ze Coffin ezo njagala ndabe we bali. Njasa nina pick up wekagenda wonna okulumba kubanga ngenda kukola pate gajje mujje n'amagye mujje naki naye nga mmanyi nti waliwo agenda okufiirawo. Stupid idiots. Toyinza kukwatira muntu ku mukolo ne bamugasi yeye gazze n'ekyengera nimuga mutembwa muninde mukalimbe rimbe ngatte ngaziikewo. These are idiots. We are Bakiga. Yes, we are also Baganda. These are idiots. Chechi, mumwapulendire to Bakiga and these idiots. How can a court use the thugs? Abazze n'ekyengera ng'avuddeyo eri ku mikolo era gakomyewo nga sikulabye bwana ngatoze mbuliro lojja weziri kati wali mu lujja Coffin ze zibaaniriza weziri ate era njagasa ate olwoza zinatyawe Coffin yasamira obwerere era njagasa njagateka wegazi era ngase zigire ku pick up nje zitambulira ku pick up nja kwasaako ekimu kijja kuyingira emmotoka accident. Kakati ate gwe wabadde naawe olaamye ekiramu okitadde anti nze nfiirawo ogenda kufiira anti sifiira mu kkomera kati bonna obamala naawe wejjawo nange nga nejjawo yinza okozesa bomu nenjesiba naye siyesibiza ekyankwanzi ngwana omwana niomu apologize kuki bakoti bailifusi banaddamu ne bajja mu maka g'abantu bona obakola bwotyo beetaaga kuba kubanga luuko you lent money somebody nze mbalaba ab'amasimu esimu yange eno ogiraba nze ne sente we bajjerako sente ez'okuba nga tolina sente simanyiiwo apaana anti nze gambye nteekako sente bwe nkuba nga zikolaki era waliwo gwe ŋŋenda ne nkuba ne bagamba simanyi babiyita Airtel Money ne Airtel nkomawo ne nkukwata ettaayi njagala kuba kyekyoka kyotegeera kubanga mbu bali balina sente zebavaayo oba 2,000 mbu bazitereke njagala kuba nze simu nagiteekawo kuba sikutereka kuba buli wamu waliwo ki wenguli ya time naye omanyi nti essimu eno osanga agibiddeko $3,000 eyo yennyini ana nobabuuza nogana naye nga bagyewoleddeko you people do you think it munna ajja kusasulanga $3,000 buli mwezi ezogeriddeko buli mwezi bajjako nkugambye people are not serious kyobala nze okutta layisi why sibimanyi nze simanyi kubba no why should I punish somebody nzire ku simu ye nsabireko sente ndi yeewoze nze simanyi byakwewola era nagendayo nembaga nti kasamu enesimu mugiraba yamugaggayo teyeewola nze muteekako sibasasula yes kati bw'onogenda mu parliament bakuwa ekyojja mu miro zino president kubanga anti nze nkubuulira nti abasajja bano balina bye bakola kyobulaba ti mu Uganda fe tusasulira ababbi abasajja abo
bagenda ne beewulira ssente kuno musimanyi oba kakadde oba kintu I don't know bo kye bakola ne bakyusa layini oba ne bakuga nti essimu eyo toyisaako ki ssente kuba eziyitako bazikolaki bazikwata kati ezo bazirikavalinga batya kitegeeza nti ffe abasasula tusasulira bali eyo skimu tekola nze nabalaba mu state house nga mu state house bagenda bufuna salary loan ofuna emitwalo 6 oba 5 oba miliyoni 1 kakati abo bonna bwe mulaba be bawadde emirimu mitwalo 8 badde assistant RDC ate mmeka 8 katonda wanga busente buto yes kakati agenda ewole emmotoka ate it can take 6 months nga tebafunanga musaala anti mu public service it can take 6 months naye bano ab'ebweru naawe nga tolina kitegeera kakati nze nabalaba nga mu state house nga bakomyewo nti omusaala gwange tegumuyisa mu bbanka gino emitwalo 6 bw'ogifuna nga gyabuliwo olina kyogikolamu kuwola olunaku naye bwe babanga emitwalo 6 bakusazeko 40% nosigaza wa 2 gali ameka gwe tuyinza kukola salary loan era nze mu state house mwali musaako nagigaana no how can you have a circle in the state house how is there a circle in Uganda Revenue Authority state house omuntu yenna yalioza nti olutuuka mu state house ennaku ogikoze eki ogiresewa bweru kyobula nti obwadvisor nabugaana kuye okwata otya omwana wo n'omutwala w'omukulu w'essomero ne posted check nti gwadvisor tuyina tikiriyo tikiriyo 1.7 is not there nyambale amasuuti nyambale nange ntule mu office nje kangabalemu n'amasuuti gange ne title yange etaliiyo tekisoboka that one sirinnyayo let me work for Museveni ku bwereere ne sijja kutuulamu kubeera mu police kakati oba tenti y'abadvisor ekkololera abairamu abantu bameka aba 15 ziteekwa kuba tenti gattaano okuweza ebitaano ate nakugenda tebabala maama Miria kyambadde bw'ataawo ne bagenda kuddamu bamuggunde akalulu yes naluli ogwasooka nayina obugero bwange bwe nageranga yayina omusajja kansala ku district nga yali avuganya naye Mama Miria nga si mutemi ogwasooka ne mbagala ndi banna bw'oba oli muvubuka muto ng'olina omuwala awusigaala akola ew'omugagga tomufunyisa lubuto bw'omufunyisa olubuto ne bamugobayo ajja kusibirawo anti mwenna mufiira mu kazigo kakubbireyo emmere ofunenga ky'owulira embuto zifunyisa eki balala naye ono ye onakuwa ekyokulya nga kyente ne mbagala nti temukiraba nti waliwo kansala ku district aba w'amaanyi nnyo oba wa works yakola tractor abeera nazo when he goes to parliament bino tebiriyo eri mugenda kumufiirwa ono kansala mumulekewa wano ku district ku ground kubanga wanaakolawo nembagala n'ekyokubiri nti waliwo omuntu gumuyina okutta azuukire nti Amiria ajja kufuuka minisita ayina okujja afe mu mwakalulu agenda afuuka eki kubanga gwe buli mulonda buli muntu yenna amatooka amabi obutokwe butono ffe tubulya amatooka amanene tugatwala Kampala funamu ki twala omuzito omutwalewa Kampala mu palamenti kubanga ffenna tukolera kintu kimu buli tiimu ejja kuwangula World Cup kakati buli mulonda omubaka wa palamenti mumulonde kubeera ki your aim higher kakati tudde Amiria ayinza okugwa lwaki oli senior advisor ate abaana abo bagezi ab'amawulire senior advisor to the president omwabuzi w'okunteko wa president aleetedde ab'ekitundu miliyoni 2 okuzimba ekereziya n'ensawo simanyi mmeka kakati lwaki bakugjayo lwaki eyo bakugjayo nga tegwo bavujjirira lwaki bakugjayo oba butamanya anti okubulya nti strategy ye Museveni musajja mugezi Museveni bw'abalaba ebyobufuzi byabyo balabwati Museveni kawuuya yennyini
Kawoya yali muvira. Kawoya muvira mwe yali. Nga Kawoya agula abazanyi bonna abalungi. Naye nga tebagenda kusamba. Season yonna n'ogimala ng'okoze eki. Oli ku katebe. Naye nga yeetayagala bamuteeba. Akuguze. Akufiirizaawo. Kakati ne Museveni is denying opposition leaders. Talina bw'ata. Kubanga gwandibadde ogenda eri. Akuteekako ttaaga. Nakukuumira wano. Nakukuumira wano ate talina kyakuwawo tewali facilitation. Naye akutya kugenda eri. Kakati gwe tokiraba nti Museveni akola ng'omusajja Omuganda oba omukyala Omuganda nti ettooke bwe liba ligenda kugwa liteekako nkondo. Eyagasiya. Kakati ye Museveni kyakola talina muntu gw'ayagala kugoba. Nti if you find that the current crop of RDCs tebakoze bagobe bonna bagende. Naye ye kyakola nkondo n'abazizika kati mulinde ekinabeera mu district. Ati mugenda kubeera mu RDC bana. Kubanga buli district yagiwadde babiri ba assistant RDC. Ate bali ababaddeyo. Anti nabo babiri. Kati bameka. Bana. Kati ojja kulya endongo. Kuba clarification eyani akola ki? Tewali agibabuulira. Kakanda agenda bayita. Abagenda gwe toyingira mu jono ne mu gino. This is what I tell you. Nti nze bwe nagenda mu State House nali namala dde okutegeera olutalo olwali wakati w'abagenzi Kivengere ne Nagenda bali mu ka office nga bali mu ka office bwe kati katini bonna bali ku level ki emu. Kakati ye gundi kyakolanga Kivengere yali munywa sigala nga Nagenda tayagala sigala yafuwanga yali mutabani wono mwala wa Kivengere mwala yali anywa sigala Hope Kivengere anywa sigala oba yamunywanga goba Nagenda nga Nagenda tanywa sigala. Nagenda kaki yakola. Do you know that Nagenda decided to work from home ewuwe wano ng'akolera waka office n'akalekerawo anti waliwo ki tewali kiriwo kati samubeerawo abangi mulwanaganirawo. Nze nagenda Napito namusangawo era president yamugamba nti this is my son namusomesa mu ssomero kati nze ankolera. But don't fear, we are going to expand the department while we expansion. Era byasigala nga bwe byali. Nze bingi e Muganda man office yo Napito yasigalawo nga nze ntula mu bano baana. Yes. N'omulekera ekitiibwa kye. Yes. When it came to a car nendaba nga tulina emmotoka eki nagula eyange. I bought my car. Gy'otambulira mu Yes. Land Cruiser. N'omulekera emmotoka ye. Kubanga nze musajja kkiriza mu malogo. Emmotoka yange ebeera mu amalogo. Kakati bw'ogiyingira bw'aba naye ayina ng'ekikye tekimanyi ya accident. Yes. Eddogo ne likoonagana. Tewalaba gundi omulamuzi Samuel Wambuzi ne gundi waliwo ne kipulisibwa jaji buli omu yagaana emmotoka. Baleeta emmotoka eya Chief Justice nga ya musajja mukadde nagiwa pulisibwa jaji ntabooba yagigoba. Yagitya nti erimu eddogo. Nabagaa nti ekitye mutuufu erimu eddogo lyani lya Wambuzi. Naga nti yagigaana yagamba nange njagala ne office n'agigaana. Yes. Bukenya bwe yafuuka vice president yaleeta omusawo Muganda n'akolera emikolo mu office ya vice president n'aseryamu n'embuzi agoba eryono gwasanzeemu. Nemwe you see yali agoba lya mukyala Kazibwe. Era Bukenya bwe yayogera ti omwana wange bamusse omwana nga balabe ba mafiya bamusse. Omusawo Omuganda yamugamba naye nga tonayogera ku bya mafiya nze wansasula n'omumalayo. Omusawo Omuganda yamujjukiza nze wansasula n'omumalayo nti nedda. Bukenya n'afuna omukyala omuwala. Omuwala yali ku bimeeza ow'amaanyi n'amutuma ewa Museveni n'amugamba nti genda ogambe Museveni nti oli mu opposition ti bitandi yabawa ssente zokka opposition bitandi yabawa ssente. Bukenya nga yali mubi. Yes. Nga yali mubi nnyo. Kakati bwe batuuka muwala bw'atuukayo n'amugamba nti Museveni bwakubuuza nti muwala wange oyagala ssente omuga saagala
ngenda kuwa miliyoni ebi 3 omwana n'agenda wa president abo babanguya yes abagenda okusijja kati nyinza okunoonya Museveni nambula yes bakubulookinga baga nti yajagenda yayogera ebyama byaffe byonna atutattane kibola nti Museveni akwata omuntu ate bambi abiswaliramu Museveni ayinza okukwata omuntu bwati n'amuwa omuntu nti oyo akuleete n'otagendayo kitegeeza Museveni yaba alimba balimbisa president balimbisa president era waliwo omukyala yaŋŋamba nabawulira nga boogera nti oyo bw'omutwalayo tunaddamu okubba kyekyakubya Bugingo takyagenda naye anti Bugingo yagaana okulya ssente yagamba Museveni nti nze njagala okyali ekkanisa yange nga bakayanja basaba mididi basenyo nga basaba mididi bagabanira bano kakati derafu mbagamba nti kakati wasindikayo omuwala n'agenda namugamba nti bidandisa lyatuwa ssente yes kakati bidandi ne bamutabukira bidandi bwe bamala omugoba omwana n'agenda ewa Bukenya namugamba nti misoni yaffe yakwatayo mpa ebisatu byange yamuzza mu byaffe biri ebyavako ebyamahogani omuwala n'amugamba nti ebyavako si byendiko waŋŋambye miliyoni mmeka nzirayo okumugamba ngenda kudda pulezidenti mugambe nti wantuma mulimbe yazisasula sente Mukenya naye mugezi yaggalayo yaggalayo eri ng'ono gyayita talabayo nga takyasobola kuddayo wa pulezidenti Bukenya nga yali mubi Bukenya si yali agobesa namukuba olukuba wali olabe era Bukenya baali banamugoba ku bwa voice abawala bonna be baasooka okugjayo ne bajja mu state house so Nabusayi gye yava ate nga Bukenya ogendera ku nnyonyi Bukenya yali yetatwala akabina kabwerere ku nnyonyi Bukenya nga ebintu abyagala nnyo bw'atyo Bukenya yatwalanga n'abakazi ng'agenze ebweru nga vice president naye nga abamuwulire betatambudde nabo ng'atwala zimalaaya mbooko ye Bukenya atambula ne packed food ng'agenda kwemala goga era nze mwana wange Nabusanyi we yajja namutuuza ne mugamba my sister let me tell you there is nothing to fight over here ekiri wano tewali mulwanira tripu z'ebweru ate nze mu ngeri yonna pulezidenti yagendanga n'agamba reduce your team by 2 people nga nze nvaako anti nze nakolanga nnyo sente nga Museveni ali bweru bizinesi zange omukoyo yali tanaziyingiramu this is when I get my time to attend to my taxis kakati Museveni nagenze naye Museveni ogenze naye London akozesa oba nnaku 3 toyinza nakulaba baganda bwe bali London oba bize nnyo kakati amanyi obagamba nti ekampala eriyo function mugende mu nnyonyi ya muzeeyi mwangwe mukomewe yes but for me when I make my money era nina passport yange gye nalabye eri nagibadde ngejjudde bwezi nze navanga netugaa nti ngenze London nga bandekayo sijja nabo apaana kasa omukolo gwe London ne guggwa nga nkwata sente zange nti ngula etikiti ye France nga ngula etikiti ye Germany olumanyimanyi nga weetambulirako yes kuba zino sente z'abantu zijja ki zijja kikeereza etikiti yabwe eri fixed nze used to do my own gundi naye nagamba Nabusayi nkubuulire there is nothing here to fight for ekibatabangula sente tewali ekyokubiri ekibaleetera obuzibu ti tripu z'ebweru kakati njagala nkubuulire nga olina omusajja alinga Kisa kya Maria pulezidenti n'agenda eggomba Kisa kya Maria oyinza omugaana okwogera nti RDC yagenda okwogera tekisoboka Kisa kya Maria musajja akawaŋŋamula oyinza omugaana okwogera bonna I want to tell you kakati nti kyenkugamba nti one bafaaza basobola okubeera baana bataano mu kigo kimu naye mubeeramu bwana mukulu abakulira nga bonna bamukolaki bamusaamu era yadecide nga kyebagenda okulya bwana mukulu
kakati will these people respect the RDC bali basanzeeyo kati tufunye ebyamuhoozi ebya Museveni ebya Nuupu bayinza n'okugamba RDC bwe tusanzeeyo omanye omuntu ng'akyali mupya aba n'amaanyi ayayaya baleeta Kajingo mu State House tebalwana naye ne batandika omuka Kajingo ayambala bubi Kajingo ayambala mini Kajingo yeeyisaawo Kajingo akola ki kuba yali yakajja ne gundi ne kusaasira bwe baamunonera naga nti bikonwa bino byewukulu yes kati abo banaagenda okuggwamu ebbugumu nga damage gye bakoze mu byalo nga nnene bagenda okubagana ne baladisi tu amafuta ago agatambuza bonna ogenda gajjawo yona aladisi aliwo yabadde agafuna naye abadde yeeyiza mu ttaka nakugamba ti mu gavumenti muno kyobona nti ebya gavumenti ebyannuma ate olwo nze ninga omwana eyayongeranga ku cupa takabira mabeere no ne bwaliraba kyobola nti okuva mu gavumenti kyali kyangu let me tell you emmotoka eyo nze baagabanga bukaadi nga nze sikayina fuel card nga lwaki tokali twakajjaayo balala oba drive obaani nze negulya amafuta kuba si kipya emmotoka zange era nzigulya mungi amafuta nze ndekawo emmotoka ewaka nempangisa naye nga emmotoka ewaka bweziri era zibeerawo era n'abasipesho beewuunyi ndi atolesa emmotoka ewaka kyekimu but for me you know emmotoka eyange nefuna breakdown ku luguudo emunyabunya nnyo ekituufu kuba nino gijjawo naye eyasipesho muga nti bayi weeraba yerwanako tobanaki nemmotoka yo kakati baakuwanga lita 2 n'ogenda embuya buli lunaku n'ogenda embuya konvoyi ya pulezidenti yokka enywa amafuta neegamalamu eganywa embuya zigenda embuya nesiiba ewali amafuta kakati n'asiiba embuya n'opangisa space ekutambuza natuuka obbagamba nti aga amafuta mugaveeko olunaku lulamba kunywa lita yes mugaleke because gakula lita 2 zikula sente era nanyini nsiira gajjawo yagenda okugajjawo nga tamanyi nti zinagejjirawo dda nagoba nakyonakubiddwa ekyo mukubi ejogo naye ndi mujjamu nemukubira ddala obujozi do you know nti baatule babawa omanyi nti Museveni yatambulanga n'emmotoka y'amafuta loole ngegenderako kufiweringa emmotoka ze lwe nabagamba nemwe do you know emmotoka eyo bwerikwata omuliro tejja kuggwako yinza kwefuula why nga tebaagala kugula mu petrol station zeeri mafuta naddala ng'embalala eyo bajja baloopa amafuta ge bateekamu yes nga kirole mugenda nakyo kati nogulira muvudde e Kampala olaga lwakitula amafuta ge bakuteeramu gwakutuuzaawo lwakitula toyinza kutuuka lwakitula nodda kakati ate nga oyinza okutuuka lwakitula nga kirole ekyakimya amafuta tekinadda lwakitula kakati awo nze ayina cash nga gwawoyitawo bamponya nnyo in fact singa omwana oyo teyangoberera kunyonoona oyo omuko singa ndi mugagga nnyo genda up country I don't know whether Museveni knows these things genda up country ogende mu hoteri yonna eri up country obagende nti amuvula mu State House bagatujjudde tebabasasula naye abazibba bazikozesa ki ebintu bakweka ekyasinga okuswala gavumenti eno okimanyi pulezidenti bwagenda ku mukolo nga wadde second vice president babbe nte mu kitundu omwo babbe nti nga zibagenda okukozesa ku mukolo ate kyali kitegeeza nti bwe baawa ssente okugula ente tebazigula babanzi kugamba nga NRM yaswala gavumenti teyinaamu resources I want to tell you gavumenti ya Museveni bw'oba toli committed temuli resources nakamu tulina kyoyinza kunywa no you have to put in your money ezizo ezaliyambye abaana bo zoteekamu naye tebakuwonya kati anti ono kyeyakola ekibi kunnumba
kubanga ayina emisango gye tayinza ginyo tukubaganye. Olwaleero mbadde mbalaba ku byuma byange, mbadde mbalaba omuntu omu afudde mu State House n'abaga nti mbabuulire bwe muba mwagala emirembe mu nsi muno ekyokusokoola mukyerabe. Omusajja n'abaga nti mbadde mu State House, Museveni obutambi bw'ayina obuva ku miso tomuli kimwogera kyatamanyi. Even if this man wants security, n'atunuulira Museveni, there is a need for his security, ajja kugimwongera. Lwaki? Museveni yankozeseza bwereere nti byenkola owaiso tabisobola. Naye ate owaiso ali ki? Facilitated. Kati nze kyanjagalako ekyo nkolera bwereere, talina mu 10 kyateekamu. Naye kati sente bazimubbako. Ali kyenkubuulira nti nze ateekamu 10 miso yange nga muntu. Data gyengula olunaku ogimanyi mungi, naye mbayambye okukuba ki? Kubanga bano abawandiika lipooti tebasobola kuba bano basajja, naye bw'awulira bye boogera y'amaloboozi agakola ki? Agamanyi nti lino lyagundi na lino lyagundi. Abasajja abaasuse ne bagenda emulago ne batiisa abasawo b'emulago. Ate abaana abo bannaye kye batamanyi kankubuulira, abaana abo basiru amuteerengeemu. Omanyi bw'oba oyagala nnyo ekintu obwongo bufa. Anxiety etta obwongo, obukyayi butta obwongo, okwagala nnyo ekintu kutta obwongo. Tinefaage tolaba ekigendo bw'oba ovuga emmotoka layini gy'ovaamu yeetambula ate n'ozungodde. Kakati obwongo bwe tebukubuulira nti emmotoka yo yekulyetinze space ebasembuza. Gwe mbwogobo tekikola ki? Bwe mba mugenda nga mugenda kuzika ng'essaawa zibaweddeko nakyo obamba golina time, olugendo luba luwanvu nnyo emmotoka eba tetambula. Naye ng'ate etambula. Yes. Naye olw'okuba nkiza yateekoze eki. Kaakati mugenda mutya ne muyita kanso y'emulago etali ku muntu omu, bataano bameka, ne mubaga nti mmwe katubasapulainge organize abantu ku discount. Anti ye Museveni yabasalira amagezi. Bano bayagala kye bayisa mu parliament donation bakolere mu biri ebyokusokoola, era baali bataddemu n'amalwaliro gaabwe. Ye Museveni muyeekera n'aga nti nedda tubikole mu ddwaliro ery'emulago. Bano baga nti tulina amaanyi tugende tutiisaani ab'emulago. Abamulago kansoli baga nti lukuya eno ebbaluwa egamba ki ya Museveni etugamba tugenda bagoba. We are going to sack you. Oyo mukazi w'emulago abadde alina omwezi gumu nakadde n'otusulwa. Kati agamba luboozi Museveni agawulira, bwe yagawulira n'aga nti mubanyi bwe bakomamu bakwate. Naye the issue is nti balina gye basokoolera awatali mulago. This is why baali baagala basapulayingani baagula eddwaliro naye ngenda ddi balaga abantu liri ntinda. Kidnapping zibiki bane baga tulina bakuba nemukulaba nekwadduka n'olusu lwawo, nammwe abali ebweru ne bajja bali babiri abasokoozi. Omusajja baga nti ekyokusokola mukiveemu, kubanga bawaate they don't know nti kye batamanyi kiri kimu. How do you believe nze namu famire yange ndoza nammwe bwe muli mu kwezi mwina ekintu kye mugaana mu famire nti omuteego, ekyokola, ekitambo, ensimbu, if we can avoid them, omuganda akitya nnyo. Omukazi alina ekitambo, omukazi alina ekyokola, omuteego mu nnyumba tubyewala. Kakati gwe ensi zonna zibeera n'ebivve. Imagine te President Museveni ayinza okukkiriza nti spare part w'abantu ng'omaze kutta muntu ava mu Uganda agenda awonya abantu abalala. Yes, mu mitwe gyammwe baana mwe is it possible? President ayinza kikkiriza. Yes. Tasobola ne bw'aba mulalu nti omusajja ayinza ng'akyalina amaanyi ne bamugamba nti mukazi we malaaya yeetunda. Bw'olaba omusajja akkiriza nti yeetunda kiba kitegeeza kati omukazi yawasa ki? Alya kwona omukazi we. Kakati mukulu Tamale bwe tuddako emabega, Gilbert Bukenya agenda atya okwawukana ne President Museveni? Gilbert Bukenya
muwandikako mu katabo kange tijiri bati Bukenya Museveni yabatega nga tugenda okukyusa ekisanja abantu bonna abo bemulaba Museveni yabatega ne bagwayo ne bagamba ebintu ebi bibiri nti singa okyali wa Mirundi ne mubalaba nga mulaba TV ne mukazi we ng'oli mugenyi musajja Mirundi naga nti abange ngenze kwebaka enkyanja kukeera ku makya osigala n'omukazi ono mu ddiiro tekisoboka nange nsiibula naawe oga nti banna nange nayagaddidde okukola ki ogenda musigalemu mukole ki bw'aba akutega ayinza okukutega omukazi anti oga nti gyagenze okwebaka aba agenze kwebaka tekisoboka yes n'otulo tetujja ayinza okuba nga yakutegekera it is up to you if Museveni comes to Mbabazi namuga nti Mbabazi gwogenda okubeera omusika wange omala gwogenda kufa hanze muzeeyi bye tubiŋŋamba nze nkwagala wooli bo bagwayo basiima busiimi kyane batamanya nti abatega gwogenda okusikira mufu si mufu afanca nga ne bano nga bagamba nti kati mulinde afe nfudde era bakumyewo n'ekikuba yes kakati Museveni ebitimba bye yabitega nabaga nti looko goonya edda ku lukalu neyasama nefulumya ekivundu kyayo fu neyasama enswera nezigwamu bunyinyi ne bujja ne bugikomba eno mumanya ewumba gumu yonna n'ebitwala ye Museveni yennyini obuyeekera bwe abawamba gavumenti yenyini yabatandikira babeera 20 mubatunuulire buli bakwata ababadde bagenda okuwamba gavumenti baba 20 ekitegeeza ayina enamba ye eyabiri tesukkawo bwe basukkawo amanya nti abo balala mbasi kyabakutte you look every people in every case of treason those who are arrested for toppling the government for throwing the government are normally 20 anti mba buli mu kikebere they are normally 20 ekitegeeza ye yennyini yeyeeyiza ekintu ki kubanga ffe tumanyi nti bwe tuba twanalizinga abaterrorist tumanya nti goberera madaza ya Uganda nabagamba 1 they used to walk on Friday 2 zibeeramu abakazi 3 mubeeramu bodaboda kakati bodaboda is a means of escape egijemu era mwanange esajja eryali ligenda okutta Katumba Wamala byagamba tizi muganda man tukiruyimu somebody agamba the man is more popular than me in the army how much money 2 million 2 million 2 million eranga naliri bwe lyabuuza 2 million you think I'm talking about Museveni's money $2 million Katumba baali bamutidde millions of dollars sente gazaali mpitirivu ate banzi baali basizze milioni 2 bwe batakola bali 10 nakyo be bilioni 6 kati olubazi basasula nga tebamusse $1 million bazibawa ogambye pulani yabwe yonna yali ega nti ayina mmotoka eri elevated bweti balina okufuna ekimotoka ekikadde bakiteekeko enamba bafune ebimotoka ebyo biri kawulo baluddawa bakikole kakati bakiteekeko nga kidduka naye nga kiriko enamba ki kijje kimuyiteko omulundi gumu ataladde naddeeno aba AK-47 bajje bamuttira era omusajja oli omulaba komando eyamukuba amasasi yali atudde ku bodaboda bwati bodaboda bameka basobola okukola ekintu ekyo olaba ono ate owalumu teyalemwa yoli yali sharpshooter ate bayina eyali ku simu abalagirira ate ekyamukola obubi Katumba Wamala it seems muwalawe singa yazirowinga ku muwalawe yali amututto babombo babwa baali bamukwanye yali agenda kwanjula kubanga Katumba ekimuyamba kugenda kugula mawulire ne bakyusa ekifo ne muwalawe kati waliwe yalinnyira we baamukettera n'agamba nti ali ku saidi ya driver abasajja abali batta abakazi nabakwata tolaba ne bana ababba ssente ku ssimu baba babo halo mwana kwezi kyebale ssebo abewaka bali batya kakati munange tuyina enamba za MTN empya zetugaba ngenze nendowooza nga nange kwezi kamuwekuza okumpya
Kwaze le Naba yakadebe they know you. Omusajja yabba sente mbakazi bange bonna. Kiki? Nazi baba ku masimu ne mukwata oluvanyuma. Yes. Ngabagezi. Kati wafune namba ya abakumanyi. Akubba abakumanyi akutta abakumanyi. Kituufu. Yes. Era nze nabaganze why is it that omukazi w'ekyengera guba bunyabunya yabeera ku mikolo izisosho oweewaliza n'omusala kw'omusale tagenda ku mukambwe muzibu tasalikako musale ye mukambwe muzibu teyeemanyiiza naye naabeera ku mbaga ali sosho ali ki this is how bamutte yakabona bameka era n'olwo yali afudde nze nakwata nja kuleetako amasimu ag'ababbi baaki nabana abasooka olenda nabakwatira ku ssimu emu ng'essimu eri akabala bakayitaani nabukeera kakolanga nakino ekisajja kirooya koze nakunyumiza nti okumanya abasokoozi b'enda tobasobola ani yali amanyi nti Kanyerezi asokoola enda dokita profesa yali asokoola enda Kanyerezi yanyumiza ng'agenda okufa ye yabitandika yaŋŋamba nti mwana wange saayagala kukola bintu bino nagenda mu banka nziyeyo sente nga ziya eddwaliro lyange ebbanja ne linnema be nagenda okulaajanira gwe kunyingiza mu bino tutrainingira abaana abanaasokoola yes wayingiriramu nze nagamba mukulu wange essali nga Kanyerezi ye dokita we ne mugaa Kanyerezi asokoola teyawakana n'awakana era baali bamusi bamuteekangako akantu kati wulira ndi omutima gwo to laba oguli nnomo mbo bamutwala India manyi bwe batuuka bano ababbi kati bategeera nti olina polopati mu Uganda bwe batuuka India nga bagamba bali sente zebakuziina tundayo wa polopati nga gurupu eri emu balinga basawo bakinansi muze Kanyerezi yajja ewange naŋŋamba ng'agenda okufa nti nkubulye mwana wange bano abaana kyembaga nti emizimu gikuba nzize kwetondera ffe twatta omwana womwalubatikuuga nga Kanyerezi akonfesinga naye baali bakyayina twalina uniti y'abakyayina katonda wange Kanyerezi naŋŋamba nti bulijjo njagala okujja nkulabe naye nga omwana wange alimme ng'agaana ate nga naawe nkutya nakajja emirundi mingi mpanga ayita Kanyerezi kujjaawo mpanga owange wajesi mpanga ono wafu emengo ayita Kanyerezi kujjaawo kakati Kanyerezi tuba tumaze okufuna omukwano abulawo ekinga bbiri afe ekyo ekisajja kyembagamba kirooya nekigende wa Kanyerezi nimugamba dokiti ate gwe ojjidde ki I have come to get the names of the doctors you have trained abaana bennaku zino babwaba ntya ngenda kufeera nziza mu ebyo yes you are going to die but for us we are still young I want to know the names of those people era badde bakolere Namaganda ini Masaka n'asoma amanya gonna Kanyerezi yali agandikete Kanyerezi left me with a list of names the original ones era badduka bali bweru kati bano babadde bali ku luvinza abalala abagenda okusokoola abalala kakati kiri ekintu who could believe Kanyerezi mwali waliwo kirooya bw'okitunuulira former minister naki oyinza okiruuza nti mwekiri yaliko minister asokoola yaliko ne minister is a prominent lawyer singa sayina byuma byebakwata oyo yali ddiira era yagenda mu bachina n'abasingana ku Nanjingi ne bamuwa price a hat how much is a hat $70,000 Mulani is giving us this kati oyo mutegeererawo ebyuma byange bye bibayambye nti abantu bali mu kusokoola nina omusajja w'amaanyi ali mu poliisi very powerful man in the police
yagamba oyo omu ku bavubuka abaabajooni, but why don't you give this man his money? Namugamba nti no, I want him to come on his knees. Namugamba nti you believe that man can come on his knees? Bwe mukubuli ogwawo ekyo, a powerful person in the police force naye musokozi yabayambako eno mu poliisi buli department bagenda bafunayo omuntu nkuwa sente nyingi. This is a lot of money. Ne bino byonna byolaba nze nkugamba, I'm tempted to believe ti Bobi Wine mwali. Ati kyenkubuulira abantu babafuna batya, bamala kuyiwa abantu ku luguudo. Kisobola okuba nga Bobi Wine bamukoleramu, tukita reverse psychology, timuyiwa abantu ku luguudo kozi bo bagenda kweyambisa okuyiwa abantu. Kugambye ti abaana abo babayiwanga ku luguudo, kubanga nkugambye ti abasajja bantu tukita reverse psychology, totegeera bo kye bagoba. Bobi Wine yayita okuba nga yeeta yamanyanga nga yaga nti okuyiwa abantu ku luguudo bakumuwadde ssente abayiweko, ye nga tamanyi nti bano buli lwayiwa abantu ku luguudo be beeyambisa okuyoolamu ab'okusokoola operations, kidnappings. Omanyi nti abasajja abo baali bagala ekiti kyenateete kino kimanyi, omuli abawala abangi baali bagambye mu gender ministry bakiggale bakwate abasajja abo bo bakitwale nga abawala abajjamu bakikole ngaabo bwe bakikoze naye nga balunda mubawala bakutta amuteringeyo. Omusajja yagamba nti what an ordinary woman, a decent woman fears is rape, but if you have a prostitute who is ready to sleep with every man, sayina kyatya. Bamalaya babakwata ne babatta. Golowooza abaana 4,500 be battira mu India nabasokoola babesa abasinga bava mu refugee camps. Je babajja do you want to relocate to Canada? Ngabatwala. Yes. Mwe kankubuulire waliwo bano baba kiremeddeko kubwayo, they are heavily indebted. Nti omusajja yayina agobwa era bye Museveni byagamba abasuubuzi bamanyi mwanukula. How will you do exports when there is a person who has a monopoly on export? Agowa abadde wa muntu ki? Emwanyozi wadde omuntu ki? Amatooka wadde omuntu ki? Ennyama giwadde omuntu ki? Anti abasuubuzi bamubuulire nti Mr. Museveni, what you are saying is not correct. What else should we export? Ngate ebintu byonna wabiwa abalala wabiwa mukoddomiwo ago walabye bamukabira walabe bannayuganda nga bakabira ago yeye yalinye ennyo n'agenda mu America omuko agenda ano bibye. Did you see ago Museveni went to America n'asisinkana President Reagan n'amugamba Mr. Reagan, you know you are tired of Africans who come here with the begging baskets. Let us trade. Museveni yaleta ago opportunity but trading. Yes. South Africa ekifo gyemu ensenda ye Museveni bamubba bubbi nti engoye zirina okuba nga zikoleddwa mu Africa. Yes. Agowa omusajja bamuyita Kananasani n'akwata abaana 10,400 n'abateeka wali bagimuwa nga alina ebyalaani 800. Ate abaana 10,000 banatunga bato 800. Kakati Sebalamu yalina ebyalaani emitwalo eki abaalive ne baggala ekizimbe kye. Ono asobola okuyitamu Kananathani. Eddogo lye lisobola abaana bano, eddogo lye lisobola fitina yawano n'omusula eddalu waliwo bw'atasasula ssente zange ajja kuwandagala envuyimu. Abantu bano balina kye bayagaliza Uganda. If a man can kill people for organs, what else do you think can deserve? Even Idi Amin did not kill. Mwina kye tuyita endangered species. Tibannanga enkula mu ziprotecting ebiki. Kakati mu Uganda, do you need to, is there a reason why you should train pocha gonde bana rangers nga abantu bennyini mubatta? Kubanga ba rangers tewali yali alowooza nti omuntu yattibwa ne bamusokoola. Amawulire gonna ne gasirika, bannaddiini bonna ne basirika.
ne munange ekintu ekyo tewali okimanyi tuwali akyo anti amalwaliro g'abannaddiini eddwaliro ly'ekitovu lya kereziya mwe baabikoleranga lino namirengundi saalubatiku lyani nsambya niyije mu gavumenti ne mubulwa mwayogera tewali bonna basirika birimu ssente nyingi a lot of money kubanga kambabuulire nti nze buli incident yonna njitegeera. How come that Archbishop Lwanga died in his bedroom ng'aswagolinga okufuluma? Naye akantu ako sikategeera anti wulira Tamale nga Lubaga ali wali eddwaliro lye. When people babajje walala wonna ne bawonera e Lubaga, naye ye n'alemu God is a decision. Katonda yasalawo. Yes, anti nze njagala nkubuuli Kazimba yeereetera ekizibu obulaba bakatulika ebintu byebabivaamu naziga yaga nti ewange talina kyeyaliddeyo ate ne ewange talina kyeyaliddeyo munnange ewange talina kyeyaliddeyo ani yakubye nti yafudde butwa. Kazimba alina byayogera ekyo kyakuba Kazimba ekyo ate munnange ewange gye yabadde naye talina kyeyaliddeyo omufaana ayogera nti yaliddeyo. Lwaki ogamba nti anti kyenkubuulira Kazimba bwe yayogera naye nga tulina statements abantu ze bakoze ne zibakafayaninga. Bush yali vice president wa Reagan ne bamukuba amasasi. Bush najja ku TV ya America amunawe ni charge amangu ago. Yes, ate bagenda okizuula ng'omusajja yakuba Reagan amasasi yakyalanga nnyo mu ofiisi ya Bush. Abamu Africa baali mukutte naye nga iki yali yategeeza Abamerika there is no vacuum. Temutya ekintu nkikutte, temutya nti president aliiwo. As a vice president have stepped in. Yesu yali abategeeza but his enemies misinterpreted it. Moi bwe bakuba bufendi building yagamba there is no Christian who can do this. Abasiramu ne bamwambala ekituufu. Bwanga tisiba Christianize yaganti teri Christian yasobola kutega bomb. No Christian can do this. Moi abasiramu ne bamwambala. Yes, statement zino bwe tuba tuzikola oyinza okukola statement nebeera misinterpreted kuba mmene kyobola nti abantu abakulu ababeera n'ababoogerera tebamala googera nti you disown it oba zitempa zikulu down. Naye gwe Kazimba buga nti ate yavuddewo n'afa ate wange talina kyeyaliddeyo. Ekitegezo era kyomanyi. So ekyo kyogamba nti bano abasajja abasokozi bapangibwa Kazimba abasokozi nga bakyalayo era ne bagamba nti waliwo omunnaddiini omukuukuutivu alina omukazi we alinga Mukaloni mu Bayibuli yakyazanga abasiyasi. Mukakazimba bamujanjaberako ne Germany ne kagendayo ne kamuwa ne tractors ne mbagamba nti Museveni si bwakola. Museveni tayinza kususula ddiini emu akusike kasokozi namba emu akabeeranga ewa Kazimba sike kasokozi. Yes, yes, kyenkugamba yefayo did not have mission. Temwali tegedde baani abasokozi e Lubaga basokoolerayo saali alubatiku basokoolerayo ensambya basokoolerayo e Lugazi basokoolerayo ekitovu Namaganda abadde asokoola nga yavaakaani bino eyogundi gye bagamba fika salama byali bya busiru n'obwa busipa ne butwalayo ssente. Fika salama okubadde nabikuba ekyala ba accident baabala mu Kampala nga limu accident za boda 2007 ne bawola abaana boda naye ng'atiisa abasatu ayina emutomera ne babalaasingire mulago mangu nnyo omuloza nti babayambye kumbi bagenze bakuulamu. Okitegedde nti waliwo boda ezitikka abasatu ezika abantu abasukka mu babiri nga waliwo egitomera ng'eyo yongula ebuguzi. Kati kino ekimotoka ky'amafuta ekyatenya ababodaboda bakola ssente okolo zitainaali babasokoola. Lwaki kyagwa kuninaana mulago?
Museveni n'ava ne ku trip ye n'akomawo. Lwaki attanya ababoda? Ababoda baali balina unity emulago. Babasokolera. Nabagamba nti ekyakubye bano Museveni yawulidde ku miso nga babeewerera bagoba. Ekyakubye omusajja oli ow'emulago yakyusa eggwanika ly'emulago nga mu ggwanika mubasokola. Anno waliwo omusajja mumuyita Saalongo yeyalinda nnyiniryo. Saalongo bwe mwogera aya naye era bw'otuuka mu maka ge olabira ddala nti musajja musokoozi. Babaagiranga muze Saalongo mumanyi yasirika wama Saalongo sinza kwogera mange yangamba nti oyogeranga nolekamu ensiisi bizirira kakati oyo omusajja w'emulago yakyusa eggwanika. Omanyi Katonda yakola pazi eri bweti yatugaana okutta nakkiriza nti kkiriza okole ki ufe. Tebabijja mu mufu ebyomufu tebikola biba tebinyogoze kyetaaga nga bikyabuka. Yes, kakati bakudikirairinga emulago ne bajja babikkako nti ofudde 30 minutes oba 15 minutes or 20 before you work your days ne bakuserengesa mu Tamale nga tusiibula obudde buweddeyo. Njagala okumanya twakomye mu kkubo Bukenya afuluma atya gavumenti. Anti mugende nti Bukenya bamulimba. Museveni yamugamba tugenda okukyusa constitution. Naye bwe banga tulimye okukyusa Bukenya n'embabazi be marketing batandika okwetunda mu bantu nga tebamanyi nti akola kyo. Nabaga nti Mukunde yampita ku Silver Spring nga munyinvu nnyo yali mukwano gwange nnyo naŋŋamba gwe have you heard there was a meeting in the State House that has decided that Bukenya and Mbabazi should float? Do they think that I'm a luggage to be put on the road on the way? Nenga abwagala. Nemugamba abere consulted bamwebuuzeeko naye abeere on board. Nabaga nti fe Abaganda bwe tugenda mu lumbe olaamiriza Mirundi okusumikira. Mirundi abadde muganda wange nga tandise kintu wano nga to jump on the new leader. Nabaga notafiire kyekimugwiza lwaki bamusuula ebbali ye mu busika bwa muwoozi ye mwali ye mumulese bweru ye talina baana bato talina baana mu magye naye mumuleeta asumikire. Kakati olwo Bukenya atandise kakati ate Bukenya kakati ekiteeso nze nagamba tumukunde nti nkobole Museveni has never been selfish in his life ajja kiyisaamu bino byonna era Museveni bwe yakiyisaamu Mbabazi yaddiise matolinga ttiimu ye Bukenya went ahead. Ngayagala wa president nze yali ampadde minisita wa information n'ekibazo ng'abumuwadde waliwo omujaasi omuganda bwe yali awadde obwamekamanda amangu ago nga nekabinti ebifo abigabi era mu kitabo kyange ekimu nkuwandiikira nti namulaba nga namekamanda we nitandika okulwanagana n'ekibazo kugonde ugasimbagana nze nenkivaako amanyi nti omutwalako ekifo amuwadde obwa minisita bwa information kyali kinene nnyo akatanafa nti omukira gwa jembe nze I knew era nonapite bukujja mu State House Bukenya yamuleeta. Bukenya yayina amaanyi agali ku lutinga abantu be ng'ono yennyini. That's why I'm telling you nti abantu b'omutawaana mu politics wa Uganda bali aba Besi ne Bobi Wine. Why? Besi yazimba kiki? Besi yali political commissioner naye teyagezaako kuzimba ng'azimbiramu enaale Kadoma azimba mu kiswa nekiswa nekimubikka naye Besi gye yazimba kiki ne Bobi Wine azimbye kiki? Yes, kati bano bonna babidande Mbabazi no abaddanyamu bino byonna byabadde akola mbu bafune ssente. How can you kill people? Kati byonna bimulemye kubanga mukalu tujja kugaa nti oyo musibwa abantu kuba bagenze emulago ne beeyanjula. Abo abasajja b'emulago balibeera ba witnesses mu future. Kitegeeza ani agenda okuwa obwa president ofuule Uganda abatwa y'abantu
kitegezo yakudde kyovalaba nti ankuba siyinza kuyamba njagala ogendera ddala nze ne fayiro nziyina efayiro z'abaana 15 nziyina abasajja bali bampa naye siyinza kukoyo ddimu ne bwolesa biliyoni meka nze njagala odduke saagala ogyeyo mutwe sikwagalira ddala ku bwa pulezidenti kuba you want peace to be president akati kyenkugamba Bobi Wine ne Besigye bwe baneegatta Besigye nakkiriza nti nze kambeere wansi wa Bobi Wine bombi tebajja kuwangula ekituufu naye bajja kunywesa Museveni amazzi ajja ganyo yes kubanga nze maze okiraba nti Museveni eno movement yagita takyagikiririzamu nnyo ku ground tekola ki kati aleese bano abapya balipulesinge bano ababadde abenalimu bacampaigners yes bano bataddeyo kakati bwana tabafasitetinze nga n'ensonga ezikubya NRM banakugambye nti Museveni yekibi kyakola kuleeta nkondo n'ataleka ttooke likole ki ligwe Abaganda tulina ettooke litutemu mwana wange ebintu byensi biveewo tewali ttooke lissa mu luggya nga teritunudde mu luggya nelissa nga litunudde eri bwe litunula eri liba lisera is abnormal ettooke ly'okulujja okussa nga litunudde mu lusuku amatooke gonna ag'okulujja kale nekyo ekikoleeti nga tuna gonna katunuddewa kakati ye Museveni kazizika enkondo kuba bw'anaazizika enkondo agenda kufuna confusion talina mafuta agagenda kubeeza kubano bonna emmotoka ajja kuzibawa nabo batandika okubbanga bano ankuwa ekyokulabirako tugende Salimu Sale ng'afuuse minisita wa finance owa gondi ebyo poverty alleviation was very excited ng'alina ideas yakwata abasajja 1,300 n'abatwala ekyankwanza ne babatraining n'ayita president n'abalonkinga n'abawa bodaboda ne laptops baakolawo tewali gye baakola ne bw'ababuuza nti gwe na training aliwa tasobola balabako why embwa teyigango yes nti sente gwe z'obuuza kaawe weeraakaayi bazibbira ku ministry headquarters tezituuka omubuuza eki kyatafunye ate nga ono omusajja omwayi n'amakampuni 40 mu ministry education naki Museveni yakagamujjako yakola buli kimu mu ministry education tayogerwako nze bamiyingo mubasaasiro singa nakikubawudde nanigino byenyampa bunyambi nanyampa n'atambula kakati ebyo byonna unless you solve like when I've said to the president should be honest if you tell Ugandan businessmen to export what else can they export beef coffee agoa all these things are in the hands of your relative kakati okujjako ng'obagamba Museveni abeere bold enough abagambye nti mumukolere ono mumukolere mukoddomi wange otherwise ebintu byonna what would be exported byonna yabigabadda biriko monopoly kale bwe tutyo bwe tutambula olunaku olwaleero mbagazza ekiseera ekirungi mweraba